kukimanya aye toyinza kuŋŋamba nti kyebaagala era si kyebaagala naye kirabika kiri bwe kityo oba waliwo eyaloga oba waliwo eyasaba nagamba kireme kuba naye nga kyolina okumanya mu byonna Pastor Bugingo ye ng'omwana amwagala oba abaana abali Kachumba TV Simebo MC Prince Ivo kaso bitambulira ddala bulungi nnyo mutulaba bulungi kwe tuli ndino omusajja owakabi Bukenya aka Bukenya Media musajja w'amaanyi tugenda be atogera ku nsonga bulijjo mwogera ebigambo ne mbagamba sijja kwogera kaninde abavunanyizibwa bagamba nti omugole ate simanya nti olimala okubba bakubbe naawe bayimba obuyimba awo ne bajjayo stories zonna ez'omusumba ne ngamba mufaaki n'ensi kanoonye omuntu amanyi ekiri mu nju y'omukulu anoonyereza atuwe info mutuufu bakyali bonna oba Maneya ne Emmye oba Omunyarwanda baleese ekifaananyi kya Kanyarwanda wakalabyeko era Pastor nzaawo mba muwagira Akanyarwanda k'amaanyi era we nalabye ekifaananyi ky'omukazi oyo nemanya nti no Pastor ali mu bintu oluvannyuma netandika okunoonyereza kwange soka basebo ne bannyabo tubadde tulandazze naye tuli kusula motozi basebo ne bannyabo nabagamba emmotoka yonna ey'ekirooto kyo buli kaseera amanki bagamba olina kijjukira enamba gisaving ne bwoba tolina ssente bw'olizifuna ojja gikubako sula motozi enamba entuufu yeeyo endala ng'oyagala ono yennyini ate ye kennyini akutesitingira oba gambe nedda ku ssente zo z'olina ate ne mmotoka nnene ku sayizi yo oba ku nnyingi zaayo omanyi onasooka nakusomesa nakubolya ofuna nki tofuna omusaala bwe guti ebirooto biri bitya nagamba no kati ku musaala guno funa kano akamotoka kajja kukola amafuta kanywanga nga piki ate eno enywa bweti n'abikusomesa byonnyini anko leero sijja kwogera bintu bingi bwaba ayogera nendaba nnyirira ate osobola otunda emmotoka nga tunyirira abantu babudde ku emmotoka tutandike n'emboozi emmotoka tuzirina mu bungi niwe oyagala ya mu bondi nkubira essimu oba oyagala ekozeeko used ng'eri mu mbeera nnungi zonna tubeera nazo wano ne waba oyagala yakaveera ezakaveera si nnyo yakaveera mu Uganda ebiseera ebisinga odalinga nejja so emmotoka tuzirina va mu byokwekwasa mbu baakuloga tolivuga mmotoka ewammwe nobeera olina 30% tukutetenkanya n'ogenda ng'ovuga emmotoka n'osasulira omwaka mulamba eyo ofa giraba edduka 30% n'osasula mpolampola omwaka mulamba oli mu kusasula mmotoka ku peesiyo so tobeera eyo neogamba munno osimuyo osooka kugula poloti gigule nga toyina mmotoka kubanga ssente ezigula ng'okola ki tolemererwa okuvuga emmotoka nti osooka poloti ssente zigula emmotoka ntono nnyo miliyoni 10 zigula emmotoka miliyoni 8 zigula emmotoka gwegula emmotoka yo ate noonyeza poloti ogenda ogirambulira emmotoka balemena kuseera nnyo bayinza n'okugamba ssente nga bakulemesa atumalira budde so emmotoka tekigana kugula mmotoka olw'okuba oyagala poloti byonna byonna osobola obifuna kale wakiri otunde emmotoka ozimbe naye poloti egenda okubeera oleme okwevulumula emmotoka yo mu poloti eri awo girabako bulabi obulamu bwa kiseera ogenda kufoona ebyana bitundewo abaana bakole ebyakulema abantu bawe namba liziro 779 21 41 tusimbudde basebo ne bannyabo ensonga enkulu obudde buneesiibyeko ennaku 2 emabega ye ya Musumba Bugingo nga bagamba Bugingo yasuddewo amaka g'ennamayumba n'agalekamu omukyala n'afuna ennyumba woteeri ku Kenlon abamu bagamba Kenlon hotel abalala balina hoteeri endala gye bagamba mwasula mbu n'omukyala Omunyarwanda bwe nkoze research nannemerera konze kanzijja ate gwe omukugu wange ansingako bombuulira ekituufu ddala kituufu Pastor Bugingo yasuddewo omukyala we ekituufu kiri nti mu Uganda tulina abantu abatalina nnyo byakukola atuula wansi n'awandiika script n'ateekayo ka vidiyo ng'akwogeddeko bonna waba wandiise buwandiisi
ffe ne tukagwira Uganda ebyokukola bitono nnyo abantu balina n'ebizibu bingi amasanyalaze gavaavaako school fees abaana babagoba rent zibatuddemu kati ga social media eyo kayoka gye balina okufunamu essanyu stress killing ekituufu kiri nti Pastor Bugingo tannaba kwawukanako na mukyala we tannaba bakyali bonna era Namayumba asulayo naye awali omukka tewabula muliro nange bwe nasoose nendaba ekinyarwanda kiri nagambye nti pastor ono nga alidde bulungi awantu waali nga watuufu ate n'ekirala nendaba nti munyarwanda munne baba bayinza okukola kyokwatagana nenzikiramu kiri nti nno osanga kiyinza okubanga okwagala ate Abaganda nga ate munyarwanda kyekimusumbuwa naye neŋŋamba nti naye pastor naye Muganda era nasoose kufumiitirizaamu nganze nga sinaba kubinoonyerezaako neŋŋamba pastor ayinza okukola ekintu bwe kityo ate abeere mu mawulire kumala emyezi nga 3 kubanga tolaba nti ebya Bruno Beti bimaze wiikisi 2 pastor n'ageza akyawa amakula n'awasa omunyarwanda tuyinza n'okimalako omwaka lyeggulire liba ligenda osinga okunyuma mu Uganda ewulira eri bajaganya ewa Teddy baba bajaganya ewa makula baba bakaaba olusa ngate social media yonna ina wogenda mu comment section buli omu yabadde asanyukidde ekintu ekyo ninga era abagezi bagamba niye nga ddala bituufu nenga omuntu lwaki aba asanyuka andi kati engeri gye yalekawo omukyalo oli omukulu ate n'atakoma kumulekawo n'amwogerera n'ebigambo nti yamujjanjaba nga yagulanga cotton wa mekameka basegirinya batuuke n'okutwala cotton ku kyaki abakyala abasinga kyabanyizaamu ate ng'akikoze musumba kati abantu ne babanga ono alivudde nga baba basanyuka nnyo tebasanyuse lino musumba afunye baba basekerera ono ate gwe baba baleseewo owookubiri eyabba omusajja essanyu liba lyetololera ku oyo nti wabba naye bakubbi kati avanyuma neŋŋamba naye pastor ebintu bye binaafanga bufi oyagala ono omulekera amaka agenda Namayumba gali kuyiika 20 nago galekere makula ekituufu kiri nti bya bulimba tannaba kwawukanako na mukyala we naye ate siyinza kuwakanya nti tewaliwo nkolagana yoona omupya omunyarwanda olw'ensonga ensonga bali gye bawa yooli butazaala naye ntuufu pasi niyo ayagala nnyo alabe ku compound ennene eweza yiika 4 nga mulimu obwana bwe obuzannyiramu tegala kulaba bwono gulesekani nga bwe buzannyiramu bwokka babusigala baze bazaalidde abaana bazannya gwe mu baana abazannya mu compound temuliwo niye olaba nga kiba kibulamu alabako emabegako nga Susan alinga alina olubuto ekyo bakitulimbye nnyo twalabako ne ku Cindy ku Rostan Rhyme oba yayambala bigoye ki ffe nyine tupostinga nti Cindy yafunye olubuto olwokubiri kati omulaba alwina bagamba nti Shiba alina olubuto nero teruliimu nibo bamanyi okwambala ebintu ebyo baboogeze muboogereko batwendinge musumba yennyini ng'akutte ku lubuto bw'ati baali balimba talina lubuto ate alabika tazaala talinayo mwana simanyi naye ng'ewa musumba buli mwezi alina okugenda mu nsonga ki ekirebe nga kiremesezza kuba amafuta gasibuka awo siyinza kukimanya aye toyinza kuŋŋamba nti kyebaagala era si kyebaagala naye kirabika kiri bwe kityo oba aliwo eyaloga oba aliwo eyasaba nagamba kireme kuba naye nga kyolina okumanya mu byonna Pastor Bugingo ye ng'omwana amwagala oba abaana abaagala kubanga bali tebakyalina nkolagana nnyo y'amaanyi nnyo bali nnyo ku maama waabwe bali nnyo ku maama waabwe kati kitegeeza alina okufunayo ku baana abalala abeereko n'abaana be Pastor yakyagala kubanga yakyejjusa nako n'agamba abaana mbasonye ng'ayagala abaana bakole ki bajje neera abaana tebajja bakyali nnyo ku sayidi y'amaama waabwe omukyawa n'omwogerera ebibi kitegeeza tugambe nti nno senga abaddeko noono omunyarwanda n'afuna olubuto ayinza omuleeta ewaka oba naye mumupangisiza oba omuzimbira ennyumba tasobola kumwanjula mu bantu era baagudde mu bigwe obiba nga bituufu
bamukoze bubi nnyo kubanga omuntu wagamba nti nno ne woteri yino mwe babadde kitegeeza nti nno waliwo eyabalabye kati ayinza okumanya nti katono omukyala siri mukyawa sembere eno omukulu watu nga tuli ku nsonga ya Bujingo abadde ki ne Makula babadde ki amawulire gabadde gayitaayita mbw alina ekijuujuli ekinyarwanda kyabeera nakyo mu Kenloni Hotel mwali mwamugaana musumba kati ali mu kisinga okubasumbuwa abantu gwe kuba gwakimbuuzizza ekisinga okusumbuwa okolera abantu be bantu okulowooza nti tujja kutegeera nga gwe wootegeera buli alina bw'ategeera musumba aba tali ekifuula musumba amala kuyingira kyaki ekifuula ow'amagye nti amagye amala kwambala kyambalo watayambadde kyambalo aba muntu wa bulijjo ekyo bukominisi okusoma ojja kukiraba n'omuyitako wali nga si kyakitogamba nti musumba era wekimuyita aba Bujingo Bujingo namulabyeko kati wayingira kyaki n'abeera Museveni wabeererwa kitula mu nteeze nga tali mu uniform taba president akati omanyi omuntu asobola okwogerera dakiika 10 naye nga byayogera bya kisiru kyokka bababuulira babaweera abapiikinga naga munnanga ayogedde bulungi naye we babeerawo abagezigezi baga musajja oyo musiru nga weewaawo taba musiru muzeeyi yavvuunudde kakati ekibuuzo kyabuuza kitegeerekeka abuuziza President Museveni bw'abeererwa akitula nga tali mu State House kimujjako kubeera pulezidenti w'eggwanga tosobola kujja ku mboozi etuliko ng'eno ng'oli bagamba nti omukulembeze wa ggwanga pulezidenti wa ggwanga ate pulezidenti wansi essaawa ya leero omusumba Bujingo asobola okuga nti kyakinjiggadde naye pulezidenti okuvaako tumubuuza ogenza otya okikoze otya tekiina mutawaana naye tumubuuza otuleka eddaani okikoze otya otegedde bulungi pulezidenti asobola okuvaako kituufu kaya kyayogera naye wabaawo ebibuuzo agenza atya aleseewaani Bujingo is a public figure ne bw'omusanga abantu wonna weesikamu n'ogamba oli Bujingo ayeesikamu gwe aba tategeera lwaki oba weesikamu oluvuuvumo luno oluvuuvumo osuubira nti no tewaliiwo ensonga because Bukenya agambye nti si kituufu Susan gyali era obufumbo butambula bulungi nnyo naye bagamba ate abangi we basonga olunwe bwe kyabikira awali omukka tewabula muliro ekinyarwanda wakirabyeko ndaba bifaananyi naye kiri kitya kirungi nange bakimpa sikireka nimba nyina abakazi 5 era nkigattako n'empezi w'omukaaga ate nyinza n'obbagoba mama promise manyi bino abiraba mukyala wange oweeka nyinza n'obbagoba omunyarwanda oli amazima gali nti mama promise nengeza mukwate baba abeera wakubi baba abeerawo wakubiri baba naye for serious business okusinziira nange mpulya rumors era sinza kubikakasa nyinza obutabakala nnyo na Bukenya yadde alina omutwe omunene sijja kubikakasa twogenda kwogera byambu ekisooka kya byonna nze kyenandisooso nga sinaakwongerezaako birala njakutwala mukisa guno okugamba omusumba Rosias Bujingo nga weewaawo sinze mutuufu ateekeddwa bimugamba ebintu bino bibanga bituufu anyambe tabireeta mawulire afune engeri gyabikavalingamu abiwumbewumbe kubanga manyi akisobola tafuna busungu bungi nga wamanyi musumba Bujingo ye musumba abeera mu kyaki ng'abulya enjiri ya mirundi 2 abulya TikTok n'abulya n'ey'abantu era obulya ku TikTok ogenda okulaba nkayiseewo akantu ke kati nja kumusaba ebyamaka bino wibanga byesazeewo kwapeninga nga yasazeewo kukikola afune engeri gyakiwumbawumbamu tekijja mu mawulire because akyayinawo okukka amawulire agatali malungi agatanaba kuggwa nti ebintu bino omanyi omukyala wano ba mu bufumbo obusoose tunenya musajja kati wanenya mu bwokubiri nga tugamba omukyala ono aleka alina ekizibu tumunoonyerezeeko wano ba mu bwokusatu nga tukimukiteekerako ddala ti oyo omukyala yalina obuzibu teyava ewagundi newagundi akati nze nja kusaba omusumba Bujingo Rosias
ebintu bino bikwata kintu ne yandibadde ng'anyiize nnyo atya taleeta nsonga z'amaka ziri ezaasooka ne zino ez'okubiri atandika okuba nga wabuulira enjiri agibuulira mu maka waakiri addeyo ku Bobi Wine ennaku zaadde yakwata Bobi Wine enteegateega nga bunjiri eyo naye kulungula ku Bobi Wine kati bwe yandibadde ateeka makula addemu aleetewo Bobi Wine oba aleetewo tulinawo n'ali fresh Ssennyonyi abeere kuba Nuupu beera nnyo ku Ssennyonyi oyo kuba ye Nuruddin yani Diini Lubowa Ssaava Ssennyonyi amukutte enteegateeka ati naye ng'azikutte oba yeerimba amunywezezza muganda wange Diini anywezezza kati nkubuza ekibuuzo oli ku sayidi ki gu sayidi ya Diini Lubowa nzisina sayidi lwaki ogambye nti yeerimba anti ndi munnamawulire mbuuza yeerimba oba nammwe ab'amawulire ennaku zino mwakyuka muli biwulirowulire because waliwo kuba ab'amawulire kati ennaku zino mukyasinza ebikulu mwe mubba ennyumba z'abantu mwe muyina sayidi gye mugwako mwe bakolya gavumenti eno muve mukwata fotage eno abamasente ate ne bamuvuma mukwata fotage eno mu Nuupu ne muntu wali ate aba movement oli n'asinziirawo okuvuma abantu eyo tuveeyo aye tobisalamu nga weerungiya kati ne maama Makula omukyala ono omukyala mukulu era ayina engeri gy'adde azimbyemu kalya ye nga bayiza oyinza muwe ekitiibwa nga waba simulaba era seegomba na kumulaba ate mulaba mpeeki muwe ekitiibwa naye mbadde mumusaba naye omuliro twaguzikiza na muliro tuyinza okuba nga obutambi buno bwe tulaba obutambi nga bukadde nga bano Abakenya abagezigezi baagattagatta ebintu byabwe ne batandika okubeera leeta ebitakwatagana nja kumusaba maama wabaawo ensobi yonna eno bambi tajja mu mawulire bagenda kutandika okweyuza kaakati mu kweyuza kuno omu ajja kukola ensobi wanaava mu okuwaayira nga kuwedde ajja kwogerayo ekyamazima kimu omukyala tukage nti kale temulaba oyo nze mbadde mumujjanjaba n'okumujjanjaba bamukubira amasasi namunyiga ebiwundu ekituufu kiri nti ne leero bakozeyo ka vidiyo nga bali bombi okulaga abantu nti nno tetulina ffe buzibu tuli mu laavu yaffe era babaddeko n'omukolo gwe baali bagendako kitegeeza nti nno bali bonna kakati wekibanga ekyo bali bonna naye lwakuba neegwaka gutya kakiro tabulamu anti awo neegwaka gutya ono bazibikiza ebintu bya Shiba ne Jeff Kiiwa tasobola munnange ebyo si bituufu ebaddiŋŋana baali bawukanyemuko mbu wenawulira mubayawukanamuko bafunamuko obutakkaanya naye ndowooza ng'abantu abakulu nanga nga basisinkanye obukulu ng'ebiri mukwano gwa looja emikolo egigenda mu maaso gyali emikolo giri Spice alina emikolo mu maaso awo gwe munnyini okugjako ng'oli musiru oŋŋambye oli mukwano gwa looje so tongenti oli mukwano gwa Spice byawukana tugende mu maaso nze ndi mukwano gwa source management eya looja kuba nze nsanyusa okuba ne looja nga tali wa Spice anti mulina emikolo egigenda mu maaso mu source management naye tegitugamba anti ekyokuba nti osula mu bubiri tekitegeeza nti oli kabaka tegeeza bakwenyakwenya tobimanyaayo singa oŋŋambye nti looja atadde olimba n'atakugamba ego gubadde musango obadde ombuuza looja mukwano gwatya ekingatta ne looja kankitereeze nakyo olwaki okirekawo kankitereeze nze ekingatta ne looja actually ndi mukozi wa looja ku music wa Spice Diana omusajja yeegatta ku Spice Diana mba simumanyi yatanvunaanyizibwako ebyo biba bya Spice singa mba neetaagisa bayinza okubanga emikolo egitambula gyalumbe bayinza okubanga emikolo egitambula gyakwayingira nnyumba bwe giba gya concert awo baba kikakatako okutegeezebwa waliwo emikolo egitambula nga gya love bwembeera mukwano kyoyagala kyeŋŋendako bwe giba emikolo nga gya love bayinza kumpeeraza ku lunaku lwa mbaga naye siyinza kutula mu meeting za kwanjula baba tebakubazeemu kitiibwa tebakuyitako olwo olunaku lwennyini olina okweteekateeka bwemba bwoba oli kyali wange enteekateeka zonna ezigenda mu maaso nkugambako negamba nno waliyo ekintu bwe kiti ekitambula kati kino kankikutegeeze nze waliwo abantu wano mu Uganda ngawakete ku makyandi bakola embaga nga seetaaga kaadi nga nabo batampisa ndabira awo ku mukolo era nga sinyiiga weewalanga nnyo obeera kyetwala kati gwe kyewale nze njala nnyo okubeera kyetwala kuba siri mwana wa nnyoko anko ka vidiyo koolabye akabugingo laavu ogirabye ng'ebaddewo nga weeri oba just makwekansaamu abantu bonna ab'obuvunaanyizibwa
nga bayinamuko ssente tebaawukana nga baavu tebaawukana nga bennansana era lwakuba kubeera Bukenya ku kyayogedde tebalina nsonga lwaki bakola vidiyo nga batukakasa kuba tuwali abagoba essaawa ya leero Bukenya kubanza sinagiraba Bukenya media ngamba nti alabye vidiyo nga bagamba nti balina mutawana balina laavu bakakasaani ani gwe bakakasa vidiyo ngirabyeko naye ebbanga lyonna lye mmaze sirabangako tumwebaze nga aba interviewenga lwaki mukana akaseera ye yabaddewo kubanga mwami Bugingo ali busy ekimala ne maama Makula naye ali busy ekimala kakati mu nsonga y'okuba tukyatereeza ebyapa biri biddere birabiteno wabeera Bukenya soko gye tubeere kati we tunaamala okutereeza Bukenya genda nga imaze okutereera kubanga waliwo embeera egwewaka naye ng'okujanjula mu bantu abataka bamala kutuula abakuza ne batuula owayi muleete omwana egintulaba omukulu ono mwagutandisa okuzibaaziba mukko nti ye kaakati mu nnaku nga bbiri oba mu dakiika nga 3 n'akutuuka noga owaaye mwangu yo omwana ono akaba tukasibye nti mumaze okukasiba nti ye kati wakosa kusaawa nga nnyezi okumakya ku 8 nga balangira nti anti gundi twamugolodde dda nti twamugolodde dda nga buli kimu kiteredde kiri kiti kati ekiri kyowadde ogamba ekyomukulembeze w'eggwanga wano kigwawo ti Pulezidenti Museveni n'akera kwa kyanava mu bulamu bw'ensi eno tutamubika nga babikanze ssebo kubanga ano waliwo n'omuyimbi eyafa mbu ne wamala wiiki namba nga tamubikanga kati omukulembeze w'eggwanga yamala ennaku 4 nga yafa dda moze radio ebyaddala yamala ennaku 4 bagenda omujja ensambya ng'amufu nze nayogera n'omusawo ow'ensambya ennyini naŋŋamba ono yafudde tasobola kuddangula bagenda omutwala bu case clinic waliyo bivulu byali birina kuggwa kakati omukulembeze tamala gafa bwatyo kyewalaga mubika batyo kakati Pastor Bugingo levu gyaliko ne mama Makula nyinza okugatta ku muganda wange Bukenya tebaawukana nga ffe anti fe omukana mwerangira wajja oyina kaki kati ondekedde nnyina kaki basobola okubeera nga obutakkanya we buli naye nga mu public bakyasiiga ekifaananyi mu public ne kiisi bagyekuba era tunava ku mpewo ngenda kumenyera abakulembeze bana wano abayawukana ne bakyala baabwe naye nga bakyali nabo bayita ku mukolo bajja bonna abantu baagala obbamanyi naye ebisenge babyawula dda naye mu mbeera yonna waliwo ebiteekeddwa okuba mu ttooki okutandikira ku maama Makula njagala afuna obudde alabe interviews yakola nga bakyali bonna kati tebaawukana nga tyali wuwo aliwo Makula ndowooza kati oba lwa mukaddewo interviews yakoledde emabegako zimukuba mukko zitya yakola interview nyingi neze nagenda nonda mukko yagamba yadetinga omusajja nga alina emyaka 28 yo omukyala nga 28 mu musajja wa myaka 5 mwemeka oba 5 mu 2 wekityawo emyaka gibaje ejo tabashugadde ku muganda wo naye ekibuuzo kyennyina kye kino n'obuuka emyaka 35 37 n'olumba 5 kirimukko ebituli tuli kufa abasajja ekyo okivaako n'agamba weyawukana ne boyfriend we yamuddiza ebintu bye simanyi babiwulirako ettaka nakiwulira ne nalwawo saakikkiriza tewaddala kyaliyo emmotoka kubanga Susan Makula tabangako ffaala ayinza obeera ng'ofunye ekisinga kati ngenda kujja wali ettaka haaga biki n'ebirala kati nja kumusaba teyagizaayo okay nja kumusaba singa kino kibaawo just in case ne baawukana tatwala yadde ekikwanso abimulekerera kubanga mu Samaliya nga bwe yakola biri ebikadde n'abimulekera oli ne bino ebya Pastor Bugingo agende nga we yajja nakaveera lwaki atikka loole munyazi bunyazi ntuuyo zange era wano wetugenda okakasa maama Maria nti mukazi Makula abalaba bamufaanane
Anko bwalemera mu nju tumanya na biri bifu byayogera bifu ekirala fe anko omukyala alina bemala okumuwasa mbasala kuwulira biboozi byo bikadde era kyenga nti interviews zino Pastor Bujinga like naye bwe yeggaliranga ndowooza naziwemu n'agamba ye ate naakoze yaki mbadde ngera kibuuza Bukenya senga obeera n'omukyala ewaka n'atandika okunyumiza kuba ex-be era n'agamba alinayo n'akusinga obukulu emyaka kyenkananga akusinga emyaka nga 10 teweesikaamu ne w'obadde oyita n'ogamba wamma ensonga lwaki embadde mpita abadde oba wagazi kisinziira mukyala ewo abanga atabadde mu sister nga ddala abadde ku nnomo nga abantu abalala bulijjo tekiri kimugana kwagala basajja babadde ayagala ate ekirala akugambye nti abavuddeko ex ekyo tekirina nnyo buzibu mpozi ng'owulidde nti no yeetundako omuntu yeetundako ye muzibu nti omukazi wange yeetundako munnange nze golaba neetundako e Malaysia nengenda ne Dubai ni kati nasetolinga oyo niwoba ogenze safaari otyamukko naye mukyala w'omusumba ne bwayimya katuuti tebatali kukubamu ebituli anti n'ekirala nti ebifo byeyatambulirangamu byalinga public places kati nga watabyogera wajja kubaawo abajja obyogera ate bamusooka okubyogera kijja kuba kimukuba nti musumba gwe yawasizza yali akola mugundi yali akola saidi wano nigo obagamba nti nalina omusajja nakolako wano we wati n'obyeyogerera kati bano bagenda okwagala okujja obbikubisa nga tebikyalina nnyo makulu gwekyagala okutugamba akayimba kempulolano takawuliranga kofa ku kyendi kati essawa yali obulamu butambula talina nsonga kifa babitugamba oba ofunye obulamu obupya abantu bonna balina background zaabwe zitali ntuufu kyongamba bweni bye yakola kati yali mu kubyeyogerera tetubimanyi anko obunaku olukula olunaku buli mwaka oguyitawo omuntu akyusa obulamu tulabyeko abantu nga babadde bayaaye ne bakyuka ne babeera abasumba kakati kitegeeza buli obulamu oba obuvuddemu anti kati wulira agondeko engeri gyali nti nno mulokole ate nga balokole ogwo gwe muze gwabwe nze musumba nali nziba nakubako omuntu akatayimbwa boogera backgrounds zaabwe nina alaga nti nno ndokose kati sirabawo kikyamu mukyala makola kubyogerako byakola ki yaleese olugero lw'embwa mwakalabye kaako embwa n'enjovu ngani aluleeta makula lutegeera luti akatami kagenda bwe kati yagambye maama makula mu bigambo bye era kimanyi mu komenti bajja kukutira mujja kukalaba ye w'obeera omukyafu tayagala omusemberere kubanga ojja kumuddugaza n'agamba enjovu yagenda enjovu yali nkyafu neegaa nenaaba weemala okunaba eba etambula mu kkubo neesanga embwa nga yeevulunga mu bitaba enjovu kye yakola we yalaba embwa neegaana okuva mu kkubo enjovu kye yakola neeyita eri ebbali embwa neegamba mbwa zinnewaayo nti nze ndi w'amaanyi mundabye n'enjovu entidde kati enjovu neetambula neegenda bwe yatuuka eyo neesanga njovu zana nezigamba ne zimubuuza okikoze otya kino batugambye nti gy'ovudde oviiridde embwa enjovu neegamba mbadde mukyafu mbadde ntukula ng'embwa nkyafu nga wenna agenda okulwana nayo nja kuddamu nkyafu walete nga saa kuddamu kunaaba kati olwokuba nti nja kubeera muyonjo mbadde sinza kubeera na mbwa nkyafu kyetaga tubuuzizza ye bajja kutera mu comment section ojja kukalaba n'agamba ye tadiiringa na bantu bakyafu era wobeera omukyafu mwawukanirawo nkulayiro ojja kukalaba mu comment section olina ensonga lwaki okaleese wategeddemu ekigwe mu gwe nga ggwe tulireetingiremuko tunyonnyolemukko kubanga olina ensonga lwaki okaleese anti essaawa yayo byetwogeranga tetubina kukakafu mu kwogera bitulaba ku social media kati saagala kutematema saagala kwogeza kifaananyi puroguramu gye bakola namubuuza onjagala musumba n'asooka n'amugamba lwaki namubuuza onjagala mubuuza emirundi 3 musumba n'agamba oyagala kunfuula yesu sitaani gwe yatwala ku lusozi era bakakanye takyogedde ne ŋŋamba ye lwaki luli yali akyogera nnyo ennaku zino nga takyogera yogera
tebitiise ebigenda maaso waliwo n'akayimba kannagamanage omuntu wakula obwoya bukyuka butya naye inikesi kibaddewo kale tugambe bibaddewo kuba omunyalwanda oli ebyaddala alabika bulungi nnyo makulu ekitegeeza alabika bubi alabika bulungi naye omunyalwanda amusinga webale kunnyambako amazima gali ebibi bisiŋŋana akabina tekafuuwa ttaala naye okusula n'owaddoti osula n'owempi okusula n'owempi osula n'owaddoti tugambe nti nno essaala ziba zikola because nawulirako nti nno ewa Kayanja mukyala Kayanja n'okusiiba baasiiba era yakola statement emu ng'agamba nti nno Bugingo yabeera n'omukyala ono Naluswa ne bakola TV ne bakola radio ne bagenda ku Kanani nayo ne bbanga yonna lyabadde naye tebalina wadde ettaala gye baguze empya ani yakyogera mukyala Kayanja abamanyi mukwano nnyo gw'oli omukulu era basiiba n'okusiiba baawukane ng'ono mukyala wakusatu abadde ebbalibbali era tedde kiba kimulyamuko kitya kubanga kati wabanga yasaba nnyo bano baawukane aba yasaba baawukane bano ababiri bo baddiŋŋane aba yasaba makulu ayawukane ne Bugingo asobole okudda kale ate yagenze ku kijjojjolo walabyeko ebifaananyi pasita Bugingo ng'ali ku mukolo gy'abaana be wabirabyeko walabye ebifaananyi pasita Bugingo ng'ali ku mukolo gwa muwala we ate aba tagigendako emikolo mpozi nga nabye bubi naye ninga alabye pasita Bugingo ng'ali ku mikolo gy'abaana be tusabire kyogamba abasumba tusabira baaki abasumba beesabire nze nsabira baaki anti tubasabire obufumbo bubeere gundi kuba omusumba waffe nze siri mulokole era nze obufumbo bwange tuli wa Bugingo wa pasita yenna nze obufumbo bwange buli wa Katonda toyagala kulaba nga omusumba Bugingo ali mu mbeera nnungi n'endiga ze ne maama Suzan Makula nze ssanyu lyange lyonna nga obufumbo bwange butambula bulungi n'abaana bange ebyabala tebinkwatako essanyu lyange kufuna ssente siyinza kusabira muntu mulala yenna ate nze era essanyu lyange ng'omusumba yenna ayawukanye n'omukazi gw'atayagala n'afuna gw'ayagala ntegerekese oba essanyu lyange kwe kulaba omusumba Alozias Bugingo ng'omukazi oyo kutamwagala wabula ng'afunye gw'ayagala nze essanyu lyange essanyu lyange kwe kulaba ng'omusumba pasita Wilson Bugembe nga tawasa ye nga kimusanyula mba musanyukirako otegedde bulungi kubanga nze siriwo okukola bisanyusa musumba nze ndiwo okukola bisanyusa famire yange yakola ebimusanyusa because simanyi lwaki tawasa sinza kimubuuza otegedde bulungi ayinza okuga nkyali muto ayinza okugamba wempasa kyakyegwa ayinza okugamba nze nsoma bufaaza ayinza okugamba waffe tuwasisa ku myaka 4 tegannawera kugamba n'ebintu bingi kaze siza ga pasita Bugingo nti amakulu ono beera naye kyava mbuuza nti ate n'amutuga ekiro n'amusalako obusajja zo mulinda abantu amale kwetta kireka wa kyaki senga kiba kituufu omuntu ali mu kyaki kanekyo kankyogere omuntu ali mu kyaki ng'ekyamutwala mu kyaki kutunulira pasita Bugingo lwaki awasana wagoba omuntu ali mu kyaki ng'ekyamutwala mu kyaki kutunulira pasita Bugembe lwaki tawasa kyaki gifulume ekyakutwala mu kyaki kuliza bigambo bya musumbawo gwokkiririzaamu era ne Bayibuli egamba nti do what I say but don't do what I do kolanga wegambye so tokolanga wenkola naye Yesu yali kyakulabirako kirungi yali mu Bayibuli handi Yesu yafaata wasizza gwera mukazi wa Yesu gwomanyi tuba tetukyawasiza wetugamba tukole ebya Yesu seggwa nawo siyo yabba n'embaawo nedda tokamuteekako bampalana z'abasiraamu